ayagala ate entinda nayo ejjudde. N'olwekyo wateekwa okubaawo omuntu akuuma abantu abo. Obwo bwe buyinza buli bwe nalabiza bwa 99 bwa pulezidenti yabulina bwonna. Ani anaakuuma abantu abo abagobwa abatulugunyizibwa? Kakati kyava ayisa ekiragiro kino ekya 2013 myaka nga 10 egiyise. Kakati mu kiragiro kino kanzijeko ebitono ebimu ku byeragira. Yaragira nti mwegule no twekuba yagamba nti bye bagamba ab'amataka bye bagamba bibanja nti mwegule is off point. Ekyokuba kusaaga erigo kibanja owner or a bona fide one does not have to kwegula. Kubanga ekibanja oli kyabaawo kiba kikye ekiri guaranteed ne constitution. Kati toyinza kwegula kikyo. Nze ng'oŋŋamba nti engatto yange eno ate njegule. If he's not able to kwegula, she will continue with her kibanja or his kibanja. Yes. Intimidating kibanja holders to accept compensation. You know one. When they prefer to keep their ownership of the kibanja is illegal. Kwegula twamugamba compensation kubanga kino kyaliko kikye guaranteed. Manya ono ye president eyakomyamu mayiro eyaleetitaka. Ulira president agamba anybody who buys occupied land, anybody buying occupied land that is occupied by Vibanja holders buys more or less air. Bw'ogula ettaka nga kuliko abantu oba oguza empewo. Bw'obanga oli ayagala kutunda willing buyer, willing seller, president agambye nti ekyo mukikole. Willing buyer, willing seller. Yes. The peasants, if they are willing, if they are persuaded to there is good money, ng'oli alaba akasente kalungi ayagala kula, president yagamba if they are persuaded and they are given a good money, then they can sell. Omuntu yenna asayibwa, anybody found in engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Kakati oli akola eviction abatya prosecuted according to the law. Aba prosecuted mu ngeri eno kubanga gwe w'ekibanja kyo oli nannyini kyo guaranteed togubwako. Kakati oli ajja okugobako ajja kulinga tomukkiriza. N'olwekyo etteeka erisooka ly'abamenye is trespasser. Isabise kubanga landlord n'agamba he has never trespassed. N'olwekyo tewali kigambibwa nti ajja kukwatibwa. He has never trespassed. Ekyokubiri, balandlords bano ab'amataka bajja
ne babatiisatiisa threatening violence eyo nayo criminal offense abatiisatiisa bonna sewo DPC oyo yonna mukwate omusibe abe prosecuted according to the law for threatening violence. Wayanga tekina bandooza kutuuka wano abanoono n'ebintu by'abantu. Malicious damage to property. Abo bonna bakwatibwa. Nabadde eggula eggomba era bonna nalese bakwatibwa. Ababa nga bagiddwa ku ttaka mu ngeri eyo nga bagiddwako babanga gavumenti ebayambe nga tuyitamu ADC okubazaayo ku ttaka lyabwe. Kakati ebyo byonna Pulezidenti Museveni yabissa mu buwandiike olw'okubanga embeera ekyuse. Abantu awabeeranga abantu 13 kati waliwo abantu 50. Kakati toyinza kuvayo nti kakati muveewo abalina 13 mwemeka mulina ebiwandiiko abalala sibamanyi. Ate ekyapa obwapa si court order. Ekyapa bwannannyini naye nga kuliko ebirala conditions okubeerawo okwo. N'olwekyo njagala okubalaga lwaki kyokka article 21 egati bannayuganda bonna bagira ki benkana. N'ekyo nabo balina okufuna registrable interest. Kyekyapa era ekyapa ekyo kirina kuba freehold, that is ekyemirembe n'emirembe, kubanga mayiro ya mirembe na mirembe, eno endala leasehold ya mirembe. Leasehold nayo sub-article 5 egamba nti oyinza ogikyusa n'ogiza ku freehold. Kasito kitegeeza ki? Kitegeeza nti oyo abadde nannyiniwo ng'alina ekyapa awo waali nga talinsobola kukozesaawo. Oyo alinde bulinzi, etteeka limala okujja, bano bafune ebyapa, etteeka lino lijja kuba nga liraga engeri nannyini ttaka gy'aba compensated. N'olwekyo bwe muba nga mwagala kutunda willing buyer, willing seller, muteese mutunde willing buyer, willing seller. Akasente bwe kabanga kalungi nga mukakkiriza ekyo kikolebwe. Otherwise tewali n'omu alina kubakwatako. Compensation toyinza kujja ku kyange n'ogamba nti I'm compensating you mbulira sente z'oyagala. Oyinza okuŋŋamba ekyange guaranteed occupancies guaranteed nti nze nzize wano ku compensating twala ezo oba nja kukola ekisingayo. Ekyo tekiriwo mu mateeka gano agaliwo kakati.